Yes, tukwaniriza ku mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya ndidoboozi bampita Ntambi Jimzo. Follow me on Facebook on Ntambi Jimzo. You can follow me on Twitter Jimzo16, then on Instagram Ntambi Jimzo 5. Nakulwa leero tukuletedde Spice Diana. Beki byobadde tomanyi ku Spice Diana, ebintu 10 byobadde tomanyi ku Spice Diana. Spice Diana manyage amatofu ye Hajala Namukwaya eranga bino byobadde tomanyi ko Spice Diana okuba nti ekisooka ye Hajala Namukwaya. Hajala linnya lya Kisiraamu, kitegeeza nti Spice Diana mukyala musiraamu eranga bebakubuuza ba Hajati bwebanga baagala Hajati abali around mu music industry era Spice Diana takubula waawo. So Spice Diana mukyala musiraamu bwatyo era yeddiini lye lyasinga okubanga ategeera. Naye ate ekirala kyetukuletedde ku Spice Diana nti tukuletedde Spice Diana be yali atandika ebintu by'omukwana nigwe yatandikirawo okuba nti adetinga mu kifo ekyokubiri. Spice Diana nno be yatandika ebyokuyimba yali so close ku bantu ab'enjawulo. Kwa very record say waliwo abavuka ab'enjawulo abali bandika ennyimba bla 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 bla. Era mu kuyingira ennongo Spice Diana omuntu gwe yasooka okudetinga bamuyita Kezi Wizi. Oyo nno muyimbi ate nga writer. Kezi Wizi beyagane Spice Diana nnyo nga amatoke bagalira ddala. Era mweyo process yokuba nti ayagala Kezi Wizi Spice Diana yo kwa Have Records we yafuna ne promoter omwe yali amutamuze ebiseera bwe bayita Junix promoter. Promoter Junix yatandika okudatinga Spice Diana ngera beyozaamu ate nnyo. So in process okuba nti Spice Diana amutamuza mu febye enjawulo we yagwira ku present omu owa Metro FM bamuyita Deo Munachagwe. Musajja omutamivu bulungi era bw'oleeta kyebayita akenge bafuuka ba Luganda. So Spice Diana baabo be bantu batandika okuba nti atambuliramu n'okuba nti bamwozaamu. Ekintu ekyakyo badde tomanyi ku Spice Diana ekyokusatu nti Spice Diana yadde mukyala musiraamu naye ate tekimugaana kweriira ku kasolo ka ggwanga era nga Hajala Namukwaya Spice Diana ebimu ku bintu byasinga oba ennyama gyasinga okuba nga ategeera mu Uganda ey'enjawulo y'embizzi agirya n'alya n'obufe n'obusambi n'obugere nti bw'aba nga atandise okulya ennyama y'embizzi talina kyalekako n'ennyindo azirirako. Yoyo Hajala Namukwaya Spice Diana. Ate ng'ekirala kyobadde tomanyi ku Spice Diana nti mukyala yadde nga musiraamu era naye akenge is one of the things ebisinga okumuteeka mu vibe. Anywa omwenge okuva ku beer, wine n'ebisigaddewo. Nti in that lwakuba nti yafuna mu ka level naye nga n'embidde n'omwenge ebigere ag'okwatamu. So n'ekirala kyobadde tomanyiko Spice Diana. Spice Diana kala ye eya nacho yali mukyala muddugavu naye kati Spice Diana muzungu. Afaanana ba Beyonce, sina ba Beyonce, afaanana ba oba Mariaka oba afaanana n'abaani. Tukwegamba mukyala muzungu nnyo in that kyobadde tomanyi ku Spice Diana nti ye blinchinga mu kifo ekyokutaano. Omukyala oyo yagenda okulaba nti obuddugavu tebusaana mu feesi ye n'asalawo okuba nti ableaching. Ekirala mu namba 6 Spice Diana abasinga tebamanyi tribe ye naye ng'omukyala ono ava mu Eastern Uganda. Mukyala ono musoga ebyaddala mukyala oyo musoga. So yoyo Spice ensonga endala gyobadde tomanyi ku Spice Diana nti yatandika music y'okuyimba awo okufuuka owakabi mu music industry nsi nemutegeera it was around 2013 2012 yate oluyimba 2013 erubeerawo 2013 awo n'afuuka w'amaanyi nnyo mu Uganda era wajja breakthrough n'afuuka Spice owaddala 2013 2014 n'ateekawo abantu ku bunkenke. Yoyo Spice Diana Hajala Namukwaya era oluyimba lwe baluyita onsaanu lwamulera ku chat lwali lw'amaanyi buli omu aluyimba naawe yakajoininga music industry wadde nga obadde Bulaaya oluyimba luno olumanyi. Spice for you. Ekirala Spice si mukyala mubi nnyo nti buli kaseera mubi nnyo. Spice ono alina ebintu ebyenjawulo byakola. Spice Diana mukyala musomi. Yali yaka grade
graduating e Makerere, I think 2018. Era nga course yakola bagiyita industrial art. Mukyala muyivu nnyo, boda mukuba ebifaananyi, okola design z'engoye. Oyo mukyala wa tab. Era nga engoye ze zisinga azekola ne design ze. So zezimu ku nsonga z'obadde tomanyi ku Spice Diana ka Baby Spice. Ensonga endala nti omukyala ono alinga taata waabwe oba taata wa taata we, maama wa maama we, muganda wa baganda be, nti ye caretaker of their family. Agula ebintu okuva komonyo paka kubisigaddewo. Yamanyi renti bwafaanana ewaabwe, yamanyi buli kimu ekirina okutambula ewaabwe. Omukyala ono ali so blessing mu family yaabwe. Mukyala no w'amaanyi era tusaba Katonda amwongere emikisa byonna byakola, because okulabirira family si kyangu. Mukyala ono yeetika obuvunaanyizibwa obw'amaanyi okulabirira family. Ate ekisembayo mu namba 10 kyobadde tomanyi ku Spice Diana. Spice Diana no yakulira wali Nankulabye, ekifo bakita Kiwunya mu ghetto zeeyo. Era n'abanga atambula mpola mpola, nakula mpola mpola. Abali mu kifo ekyo mwakuliramu ne storm la omuyita Gravity Omutujju n'abasigaddewo. So ebyo ensonga 10 z'obadde tomanyi ku Spice Diana. Keep following us on this channel obeere ng'ofuna ebintu ebyenjawulo. Sigadde ntambi Jimzo Richmond Maxud Jr. Bye bye.